okwebaza bannamawulire mwenna abali wano, mwebale kutuyiirawo omubiri, mwebale kutwagala, mwebale kutubeererawo. Njagala okukunga Abannayuganda bonna nti ennaku z'omwezi 15 sina 15 kwosenkya olwokutalo lwa wiiki eno esikira wano mukulu wange lwatusanyusa okulaba oyo kazze omukolo guwedde alafa tusanyusa okulaba buli omu ali wano mu kiti kye. Bannange tubasaba buwagizi bwammwe, twatandika nammwe, bwe tuba tuli bakugwa tugwe nammwe. Twatandika nabo bonna be tuyita, bwe baba baagala tugwe tujja kugwa nabo, bwe mba temwagala tugwe mujje kwosenkya mutuwagire, muleme tuwagireyo ku masimu nga mugamba nti be babaffe naye nga temujja ate tuba tubayise. Okitegeera sijja kwogera nnyo bannange, mulinde ku lunaku lw'okusenkya ngenda kwogera mujja kutya n'olwoyigamba ebyo mbayita okwosenkya mujje. Njala okwebaza abasiponsa baffe bonna basazeewo ne batuteekamu ssente. SMP Tours and Travel, Eve Chicken, Sula Motors, Chusena Sana alina ebintu bye byatunda, nkoko wa nkoko Chusa alina enkoko yabawadde emitwalo 3 mulanga nga yabawaddewo bangi abaliko ngaemye. Njagala okwebaza Mulongo Government, njagala okwebaza Climax Makindye ne Century Properties. Jama abakuttemu naye bajja kutwegattako within short time. Bonna mbebazizza bali ku show. Njagala okwebaza management yaffe eri mu show eno, production management yaffe yonna ekulembeddwa omukyala Feyi. Bannange tubayita byebyo ebyange kyokamba tuddawo wassebo. Bassiba ne bannyabo amannya bampita Quacaber Uganda. Ndi comedian, ndi munnakatemba, ndi muzanyi wa firimu. Ebintu ebyo byonna nsobola obizannya ate nsobola obiwandiika, nsobola n'okubitendeka. Tuli wano olunaku olwaleero ku nteekateeka abantu gye bamanyi obulungi ennyo ya kivulu kyaffe. Ennaku z'omwezi buli abadde ayogera azoogedde. Tekinsobola obbagamba ku lwokutaano luno olwa wiiki eno. Bassebo ne bannyabo olugendo lubadde luwanvu nnyo, emyaka tuyinza okuba kanneeyogereko nganze nyinza okuba nina emyaka 10 beddu mu industry nga mwendi. So lugendo luwanvu twatandikira mu drama, ne tuyingira mu firimu, ne tuyingira comedy, ne tuyingira n'ebino ebyatuyingirira ebya TikTok. So mu mbeera eyo tulina bye tugamba abantu. Saagala mubeere nga mugamba nti naye balina bye batugamba, tulina bye tubagamba. Egyo emyaka 10 tubadde tukola n'abantu ab'enjawulo ate ab'ebitiibwa mu ggwanga nga balina kyamaanyi nnyo kye bagase ku industry eno. Omukulu Uncle John Segawa tosobola kumutuukirira n'akwegaana. Twakola naye ebbanga ddene oba eggere mu kandolindo lyawo ne mu mizannyo gye egy'oku stage egimu emitonotono. So n'abantu abalala bangi nnyo. Uncle Katulu Bwama Mukama amumuze mirembe twakola naye, n'atutirawo ne theatre nga ewaka tutwala tulo, tusiiba wali, tusula wali, tulya wali. So mu mbeera eyo ne tubeera nga olugendo tulutambudde. Njagala okwebaza omukulu bamuyita President Chris Kibukutu, President wa Theatrical Association of Uganda,
ebibiina bingi nnyo ebyegattira awo mu kutemba oba mu kuzannya katemba ow'oku stage si bino ebya comedy kuba bwakyogedde awo nti nze pulezidenti anoga waawa naye fe abadde bamumanyi tubali tumaze okukola ki okukitegeera. Njagala okwola abantu ndowooza kyekituleese wano olwaleero okwongera okubajjukiza tuyinza okuba luli ng'obubaka bwe twasindika bulina bwe bwakoma, abamu nga tebalina data, abamu nga tebaali ku TV, abamu nga tebasobola kulaba, abamu nga baali mu malwaliro. Naye mu kaseera kano bwe tuddamu tusindika obubaka obulala osanga busobola obbatuukako. N'abadde takimanyiiko n'agamba kaŋŋende mbawagire. Njagala koowola bannayuganda bonna, eggwanga lirina abantu abatiisatiisa miliyoni nga 5 kiri. Sigambye nti bonna beetaaga wano, njagala muveemu abantu be gubeera omutwalo gumu gujje wano ku Quacaber Obuligato. Ffe tujja batetenkanya tufune tubanyiga mujja kujyawo. Twabaddeeyo nga nagwe neegeyaamu naye nga tugamba naye awantu awo si watono kwetanga kale tugende naawo kale. So emmere eriwo yemala, emmere embi terumya njala. Tugenze n'akafo kano, so bwe tunaabeera mu kafo kano nga tuliwo nga bwe tuliwo olwaleero kijja kuba kyannaku nnyo. Sisuubira mbu mmwe kyekifaananyi kimwagala okulaba. So mu mbeera eyo kintu kitono nnyo kutubeereramu oba kutubeereramu nti ebbanga oteekeddwa okubeera ng'onjagala oba tonjagala oliko ekikyamu, kubanga oba tonjagala mu theatre osobola okunjagalya mu firimu, oba tonjagala mu firimu osobola okunjagala ku stage ya comedy, stand up comedy. Oba tonjagala eyo, abantu abalabye ebintu byange ebyomutamiivu ku TikTok nempeza ne following emitwalo 10+15 bayinza okubeera nga bo banjagala kati ku mitwalo 15 oba nze mbandeeta abantu nzeka emitwalo 15 byangaza ogireeta wano. So ku mitwalo 15 mpitako abasobodde basobole okujja wano batuwagire. Lunaku lwakutaano wiiki eno twebaza bannamawulire, abamu tubeekanga bwekanzi, abamu tubali tweyitako eyo ne twekubira kajjambo naye twekanze nga oli agamba n'oyo guwa muyise naye nga waali. Kitegeeza mutwagadde bannange ne mukisusaamukko. Nange nabadde sikisuubira naye amaanyi ge mutaddewo oba embeera gye mutaddewo tetusobola kugiyisaamu maaso. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Abamu tubamanyi amanyi, abamu tetubamanyi, naye mwenna okuzingira wamu ekifaananyi ekyawamu. Njagala kubagamba nti tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Temujjanga okwo ekibadde kitubonyaabonya oba ekitubonyaabonya eri mu theatre bye bintu nga bino nti omuntu akola omuzannyo gwe n'agutegeka okumala ebbanga lya myezi nga3 n'atuuka okugustaginga n'atakolayo yadde ka press conference ak'abannamawulire ababiri bwe bati. Kati ng'omuntu bwajja abuuza wano waliwo ki nti waliwo omuzannyo nga tetwategeera. So bwe tuba tusobola okubayita ne mujja nga tetulina kyetubawadde, ekitiibwa ndowooza kya Mukama. Njagala kwebaza basponsors baffe abataddemu ssente, bwe sibeebaza mba kiba kya bulyazaamaanyi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sozo property gyali yatuwaddeyo kasente bangi nga Sanne bw'aboogedde, n'abalala basponsor kwe bali wano ku table beeyogeddeko. Century Properties bano abaamannyo, Mwenya Dental Clinic, Sula Motors, Eve Chicken, Chusi Enansana, so ne Century Properties oba badde mwogedde. Climax emakindye, Climax yatukolera erinawo billboard awo webeereyako ekiro agenda nebatuukirira negundi Tahiya Auto Parts ali wa Kiseka ne CPJ Crown Japan ne Crown Japan Katwe basangibwa Katwe.
batunda ebintu bya electronics n'ebirala byonna bonna tusobola okubeerabira naye mu vidiyo bwasoose mwenna mwe muli climax bwe namutuukiriraga tuteekeko abasponsa tugenda kulangiranga mu bbaala yaffe ne ku billboard eziri awo ebweru ku bwereere naye si ku bwereere kubanga nange nali nkoleze ki mbawadde service so mu mbeera eyo sijja kwogera nnyo kubanga ebigambo byange bitono naye njagala kubasaba ng'ennaku z'omwezi 15 Desemba olwokutaano n'emitwalo 2 emitwalo 5 n'emmeezi emitwalo 5 kisinziira osobola okubeera nga gugamba nze njagala wakutuula nga nsasudde miliyoni zange 5 kuba amanyi waweyagala wekka enteekateeka eyo tusobola ogikolera mwebale nnyo mubali eddala omukulu Roni Nkalubo Rowan Pictures International weebale ssebo okufisaawo akadde lwejja omusajja oyo omwogera kati ninye ekigambo kimu bibiri yasooka okuntwala okuzannya firimu oyo namugamba njagala kuzannya firimu nga theatre agizannye comedy muzannya nangamba bwe yafuna project nanga ajatukole challenge yaliyo tinagyo tukayo nga bya mu luzungu ne mugabe ebintu nga biri mu luzungu naye ojja bikola kwegamba nanesiga nze nejigo oluzungu era mwebaza nnyo mwebaliza ddala tukola firimu nyingi nnyo baganda bange batumbe tukoze nabo firimu eyo Mwede Road Ride kati ataawo yanneesiganga omutendesi nti jabo nyambe kutendeka firimu eno so sebo tweyaziza nnyo omukono gw'otutaddeko ogwo kyonna kyotukoledde mu bulamu bwaffe tusiimye buli muntu tusobola obutabamenya amannya mu kaseera kano nga gasiimuuse mu mutwe naye gwekimanyi nti nno abantu abo nina lwe nakola ki ettafali nateeka ku bulamu bwabwe bwe mba nkwerabidde oba tukwerabidde gweyiteeyo ogambe nti bansiimye oba bansiimye nga bavudde mu kamera kyamimu tukwebaza okubeerawo wakava mu kivulu naye thank you so much Stuart and Bruno mwebale nnyo mwebale ddala emusimazinga webale nnyo omukulu Mako tweyanziza nnyo n'abalala John Mary Kimpi oyinza okunyiigira webale nnyo Sebo Juma webale nnyo tweyanze nsaba eddakiika 2 nsaba mukulu wange ajabeko akagambo kamu kayogera ati Rowan